kati pasti yagenda wa Palaso. Pasti yagenda wa Palaso nave wa Saha. Ismail Mjagula wali Anisikini. Mukunjo naliwa. Mukunja aliwa. Mukunja n'abanumpu bamweganye. Yayimiridde nga ye. Mukunja yalinga mukunja atasira. Akwata ali Anisikini Palaso abagatta. Kakota. Mboka evuga. Sawa yagamba kwata kakota mukunja. Ene Sahano yasana ene naddamu nakola n'ebyekisiro era nga ne abasajja bano mwana. Sahano yayomu nalitata abavubuka abakutte zibbaati. Wasa hono yabakuma mu. Kitegeera ne Sahano yalese ka drone nga kalimu abavubuka abakutte zibbaati. Kitegeera bintu byakisi bagenda zanya baseball. Mwana byakisi baati zino zibakubisa okuba boy bakubyeko baati ku mutwe ng'otambula. Abaye bazeyo kuba. Katume yakuba baati ng'ayagala simu. Kitegeera kati Sahano yanaki yalataddewo. Kati be babaana ba pesi na bagenda kukuba buladi abasajja bali bakuba. Bagenda mufu bibite kisomu ngalo. Bajja kukuba kuuze mundu. Ngate wakubye obukubi dirisa. Andi kyokoze kyabuyekera. Abasajja babikola nga bali nga bayekera. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda we nali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyanjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku MRLive kwe tuyamanya bampita Rimasa bamitani ku Bongo wewao tuli mu mwezi gwa Bongo Charity Foundation twasazeewo campaign y'okuzimbira abana bo ku luguudo tujongereko cock time tutuse ku BIM tugenda kusereka twetaga milioni 8.4 milioni 8.4 okusereka likodi emenyeddwa nti mu mwezi gumu ne wiiki emu tuvudde mu musingi ne twambuza somero gaggadde ewatali muzungu n'omu mukama mulungi. Omwana wa Nambi n'ekintu n'ayimirira naga nti nedda enjiri tugitegedde abantu basasaba scholarship identity eno efuula omwana wo memba era agenda kusoma okuva mu primary 1 mpaka mu P7 yegwako nga ine emyaka 18 bwamala P7 bwoba tuyagala yeyongereyo ngadda mbyemikono era ne wano P7 agisoma n'ebyemikono abisoma kakadde kamu n'ekitundu wumula school fees omwana asome primary yonna asome ebyemikono byonna ate ebyemitwe temuna byamitwe ebyemitwe ebyemitwe ate ebyemitwe byebire bya primary kusoma what is science ebyemitwe kati ebyemikono bebino okutunga engatto kati akasawo nga kano mwana myaka mukaga n'akatunga n'akateeka wali kano ka mikono omutoge okubya mu oluzu baroya byemitwe badokita byemitwe ngade ebyemikono omuntu nakola obukomo bango zinakola jackets nga zino nga zikolera ku kyarani byemiki kyaddala ekyo nno kati omwana omusasi yakadde kamu n'ekitundu nasoma paka ku myaka 18 tegeeza nkanye kuzaala obuzazi kasamba n'akakadde kamu n'ekitundu zaalamba leetera abaana twetaaga abaana 30 sofa ebifo bigenda bikendera ati wonaazaalira mpozi osobola obukingira omwana wo insurance ne abaana abagenda ezaalibwa balinga bana kati osobola obabukingira noga nti buli mwana kambukinga ebifo bye watandikira okusoma ojja buzine scholarship identity eyita ku screen noga mwana wange memba mubayigiriza ne kamera ate David wuyo wanja omwana nga ayige kamera ku editinga buli kimu kale gwe mwana wa Katonda ali eyo wiiki eno yeekyo gwalina kyonna ky'oyina tujanjawaze movement eno tujanjawaze obuweereza buno tujanjawaze eddoboozi lya Mukama tokotogera mwana muto baana baleme kuba bavubuka b'ennaku zino batabusa abavubuka ebigaali bifuuse ebigaali avuma
Fako pressure w'ebigaali ennaku zino. Eggaali zino teke bayasa amayumba g'abalandi road. Nalabye yanga gundi ono Festival Mijagulo yabbye ennyumba bayasa amayumba gaffe abo abavubuka mwana talwa Mijagulo ne Mukunja n'olwansobedde balukwata ku kamera nyalwa Israeli na Irani na Amerika tutambulira ku kamera bweruti bajja byogera byonna bajja kulwogera luva kuki gwagoberera ebintu ebyo olutalo luva ku Isima migundi ani Mukunja atwala embwa ya Isima Njibaita Palaso enkulu embwa ennene ya black Mukunja agitwala kati Mukunja mu gitwala Isima n'asooka abaawo nga tawaaza ne kati alanso waaza ennaku zino kati awo ne mwegattamu ne Pest Vibe kati munnange Mukunja watwala embwa ya Isima n'asooka n'abanga abivuddeko awo kati Mukunja n'akola ka video n'agamba kati we yakwata Pest kwa Pest ko namusingana ku wajaluna nga bava kukola ka interview awo banaani kati ngenda okuddamu mulaba nga ndaba tebamutotte wa Mukunja ani Pest Vibe bamukwata bamutwalira Mukunja ne bamutwala tewa Mukunja eri ne bapagaye bamutaba password ne mulaba nga bamutotte ate wa Mukunja waka Kunja nga mukubamu yamukubamu n'enviiri n'empulira nti enviiri azisala kwana wedde saha anyuma kasitole k'omusezi nga kyaka Mukunja ye musezi Pest oba ye muntu awanyumya omusezi yakutta omuntu wa bulijjo n'amusalako enviiri Pest Vibe enviiri bazemu ne bazisala batemyeko buno butinti bonna bagenze babutematemako enviiri no bazirogeramu era Pest Vibe kati abakyaka kwe yajja obusungu n'alumba ewa Mukunja ne bakubirayo gayi bamweta Figo Wiz Pest Vibes yalumbye wa Mukunja ne basangayo Figo Wiz Pest Vibe yakoze ensobi emu kwe kusanga watu omuntu yabadde tabiriimu ne bamukuba ne babba n'ebintu bye bamusanze wa Mukunja waliwo studio eno studio eno gundi ya frontline basanzewo Charlie nga ava tumena kamere wa Nalongo nga imibwa nabika video yani nga Pest video jijjeyo ejja kusibya Pest nga gwe kigwe mwana ne mugamba okay wena mulekao Pest nga kamwesonyo kwa Charlie wa nga kamulekera awo kati Pest alale ku internet okwa awaga naye ali mukuwaga Pest kati Pest yagenda wa Palaso Pest yagenda wa Palaso n'ave wa Saha Ismail Mijagulo wali anisikini Mukunja n'aliwa Mukunja aliwa Mukunja n'abanumpu bamweganye yayimiridde nga ye Mukunja yalinga Mukunja atasera akwata ali anisikini ne Palaso abagatta kakota mboka evuga sabaga kwata kakota Mukunja nabe bayambadde obukokolo balumbye wa Ismail Mijagulo tebagenze wa Isima bagenze Makamala leza wa Isima manyi tebagenze wa Isima tebamanyi wabeera yana benga bayisudia tebagenze wa Isima nikakati tukole tukyaffe ekintu ekyo simanyi poliisi ekiriko egena kikolako naye simanyi poliisi nayo ya ssente ennaku zino kwanza nabaddewo ku poliisi awo nga tulina emisango gyaffe mingi tuliko nga video babulaba awe nagambidde Pest gyewo video egenda kukwasa kwa Pest toyinayo ali waggulu w'amateeka ne Mukunja tena ali waggulu w'amateeka ne Isima tena ali waggulu w'amateeka ate gangs ezo Museveni asinga otya mulamu we nona ekintu kyasinga okulogota na gangs kitegeera nti Mexico wakyaba ekyali Mexico gangs zawambi nga basekatero waabwe kakiza ne wano kisobola okubaawo kisobola obbaawo mama nakibakoze gwe Makindi ale kati Makindi nakwebaka ssaawa 2 okakasa ojjaba otambula ogwe mu ggaali ng'enoonya Mukunja Makindi abayimbi bayo kitokota Makindi essaawa 2 oba oli mu nnyumba kwewala eggaali kwakale essaawa zino eggaali ojja oyita ku Copa Garden zisingane zikubata n'atabiriimu hata nani banoonya Isima Mijagulo banoonya Mukunja Pest abeera Makindi Pest abeera oba Namasuba eyo gyava najje Makindi n'akola effujjo n'addayo Pest bajja ne bakola effujjo mu Makindi ne bavaamu nija Pest yeebuuzeeko ku bafiiki Gaza Traffic Gaza olutalo lw'ebyo ebiso biki yasooka bamuwooningako yatega kibamugamba kiddako
Fiki Gaza entalo zali azenyigidde mu mubire bya alien skin ne bamuwoninga pest ne bamuwoninga Fiki Gaza wegendereze nnyo eno government yabaki ya mundu era Fiki Gaza yakakkana takyakola fujjo yasala yategeera naawe yamana ategeera ekituufu bana amasajja tebaagala fujjo so ovuma n'okulaba kimu nitulaga action tosozikola bana baraza action mwana ageze nakuba oluggi teke naluyiwa nibabuuka ekikoba kitegeeza bavubuka balumba abantu ekiro nga badde tetubirayo mu kamera be babikola omazola ga mu kamera tekniiki bazina omazola ga mu kamera nti nso okugulawo gate n'ennyingira baba bwe bati live olutalo lubala kati ekizibu ekyabaddewo nga byakagwawo ebyo emakindi awo nga ku studio ya Fiki Gaza attention yawo baleese omuntu nga bamusazeeko omuntu ne baguteekaawo okitegeera abavuka bagakwesa ebintu ekisirusiru bisaidi awe makindi engeewange nga wembeerera okimanyi nti ne makindi eri saidi eri ewaffe kati omuntu baleese omuntu nga bamutemyetemye nga bitundu bagenze basudde nga buli kitundu ewaffe bataddewo omutwe ate era n'eri ewaffe bataddeyo omutwe oba batemye bangi ewaffe bataddewo omutwe omutwe guguno nagukutte kasipaati ewaffe bataddewo omutwe n'amagulu n'emikono eri naye bataddeyo omutwe n'amagulu oba batemye bangi akantu ako nenga bagenda kusiba n'abavubuka kati ennaku zanze ne bakasaawa emu kwa poliisi yekwata bukwasi watidde buti poliisi genda kujja ekwate vidiyo nagikutte nabaddewo baleesemu abamu bataddewo kibuto kino ate tewabaddewo kibuto vidiyo yino omutwe nga wadde oti ogutunuzaamu kamera obwaki omutwe wadde oti ogutunuzaamu kamera olebikusukkako nakyewuunyiza nnyo ebintu bibaawo ngaliwo nekibaawo kati sana lwogganga esano batasazeeko omusajja omuntu bamusaze okuva ku magulu mukono mutwe kifuba busolo kitegeera kati essaawa emu nemulaga vidiyo nga muli mukwekuba mulina amajambiya mulina ebisi kitegeera ene sahano naddamu nakola nebyekisiru era nga abasajja bano mwana saha naye yayoomu naleetata abavubuka nga bakutte zibbaati obasahono yabakumamutegeera ne saha yalese ka drone nga kalimu abavubuka bakutte zibbaati kitegeera baati zino zebakubisa okuba bakubyeko baati ku mutwe ng'otambula abaye bazeekuba katuma yakuba baati nga yagala simu kitegeera kati nesaha naye nekyeyalaataddewo ayinza okuba saha baali bagenda zanya muzannyo gwabwe wadde muzannyo naye olaze kiri kisi wano mu Uganda waliwo ebisi bya mirundi egi waliwo emundu waliwo batyuni baati eringa batyuni poliisi erina okukkirizibwa obba ne batyuni goli muvubuka buvubuka kyoba ne baati pesti yavaayo wa saha yavaayo tumugye mu bino anti pesti yagamba saha kwa yagamba okuvidio gyakoze agamba saha kale saha yayogedde ku sitole y'omusezi kati pesti n'agamba omusezi yatuma ono yayogedde sitole y'omusezi yatuma ani yatuma mukunja saha yatuma mukunja akube bano embooka bawewenyule anti saha yakoze sitole ya musezi ate yani ate pesti n'agamba oyo yayogedde kasitole k'omusezi yayogedde kasitole k'omusezi kitegeeza yatumyani mukunja okumusalako enviiri bankola ebiki bankola amakosa anga pesti yawandira saha n'amuvumavuma era nawo ne vidiyo gyakoze n'agamba bino si byabavubi ng'ali ne kamiliyoni omulimu gwe tumanyi wano omuvubi kamiliyoni saha pesti agikoze ali ne kamiliyoni n'agamba bino si byabavubi byabanene si byabavubi kitegeeza saha ye muvubi okitegeera kamiliyoni era ne mu lutalo alabikiddemu maama kamiliyoni tomayagala oseesaamu era yaseesezaamu munda najja nawa pesti ka vidiyo nga bali bonna kitegeeza oba amaze okupika gokimanyi nti bano abaana be Uganda bano abaana bakayingira wa sita ye kasita abeera ne wanajja nekubya akafaananyi ne Bobi Wine abamanya afuse Bobi Wine
kane pesa ajja kukola obuvuyo amanyi kamyoni ajja mumubiro kamyoni musajja alya side zombi era wajja okukuba waya kana kakutwalaganya kakwogerako pesa eteyani bumi saa abeerawo pesi era saa yakoze ka video ng'agamba abasiima tebasiima basiima takayimba ka kamyoni basiima ogenzi amakula tukola ebirungi byeyoleka saa yakoleddeo ka video ako saa nange musajja wange niye sintu yakoze ekisiru kimu kwe kuleta abavubuka ate nga banazibbaati anti ayinza okuba ye baati baali bagenda kuzanya muzannyo gwabwe bulaadi wange wane wa mu 7 tosobola kukola kintu ekyo mwana bagenzanya baseball baati ozimanyi bulungi baati za baseball ozimanyi ezo si za baseball ziri za kuba kugamba nze baati zange ngenda kuzanya baseball wange talina muntu si gye bazanyisa baseball eyo naawe eyokuba bukubi mutwe eno yekuba mutwe mubbi akulumi mukube utabijuka ebyo byaberanga mu video z'abakamiliyoni ne kamiliyoni ne bayanga mulo endalo zisusse nayo neyanga mulo naliyani skini yanga mulo omusajja yakula yanga mulo yakula choka singa wadida ya skini level yakula yanga mulo yakula nnyo nalo yagaye tugende mu ndongo amayi government gye balimu kati gwatagimanyi gwajja okulaga ebyekisirumbula g'obusola boero government ya musirikale ya mujasi talina no sense ana waga abaana bano okuta entalo bazikolera ku kamera zakidde otalwa mukunja ekiwaga abaana kamera excitement ya kamera bakalaba kamera kati views zino zebafuna ku TikTok mbu 10 zibawaga zibasiriwaza shegira views tiwenteka ka views nga nkutte bati ngina kuba omutwalo boy tujja byogera wa Museveni ebi na izima bijagula ina muteke yabuse nakuba endabirwamu yazikubye Randi odi wawe yankubidde ku simu ennyumba era ngamba Isima Mijagula abeerawa musajja mujasi na nyini nyumba eyo bannange mujasi nyumba ya mwenzi mazina soko gibeeramu era mukunja byasanzeemu fe twabisiiga bino bi graffiti ebyo fe twabisiiga bali mai mukunja ya designing ekifo fe twabisiiga awo mukunja fe twamusoko bbira fe twasiiga graffiti ebyo kitegeera era ndio yangaye mukonjo yabeera bugundi yabeera Isima Mijagulu kuba eyo nyumba yange property yange tegena mu fight zaabwe kitegeera ne pest mu nyumba yemwera we yaraga pest ye bakubawo muvubuka Figo Wiz ne pest namusa ka message namuga pest mwana ka video kajje yako ande yako message y'ekibuli amayife bwana ebibuli twabivaamu debanga dene buli guyakozesa mu manyi buli guyagenze ne mu manyi ipanda jagenda nsibayo watu ala ipanda neko na kucha bampimbisa ko we ngamagero just manyi kabe wani wa Scorpion sigenda yo kabe wa makona bamuda neka sawa yingira ipanda andika pasi ya pesa mizo nanda gaye wakabuli ne muga blood fetwa abadambye ekiyaye banga dene mbye kintu bivandu ka mwana zinabuli anga abana bagenda kutta nenchago nangamba tubajja kunzita incha ne bamukuba ne bamutta nengamba mwana okubya akala ochali wange bamutara standiwa yaberanga n'abaana muga mwana standiwa omwana yakuba kubo bwana obuto mwana bajja mukola ekintu lo mwana bamusule ddala ku street okwo ngasanga obwana n'abukuba n'abusamba obuto n'obutambuza ebintu majibi ki n'abusamba engamba ndiwa mwana yo mugambeko era nasanga lumu ndiwa nangamba mwana Kaspat fe twakkakkana era ndiwa kyali wange nnyira nga mwana twakkakkana Kaspat abavubuka batabuse Kaspat kati emakindi we bakasawa 2 sawa 2 onabba mu nnyumba anti wowe yagala essimu yo sawa 2 kuba egaali genda kusanga eba teyinaamu ssente yeetaaga ssente egaali zisusse makindi makindi ekigendo zijjawo ekiri eyo kamera eri mu bawaga blood mukunja ine egaali se munalabya abantu bebisa obukokolo bena basobola bikola blood teri wano gaali gye sitamanyi na bongo teri muye gwe sitamanyi Kampala bonna mbagana kolo bakuba pesti nabasanga nembaga bwakimwa kuye pesti nga mukime pesti kyaliwa mmwe era omunanganzi Kaspat sabi baddemu naye nabagaye pesti kuba mumanyi kyaliwange kitegeera kati abavuka mu Justice Malala ne
mwana futukulidde muzikira awigire batajingiwa ojo jingiwa eriudda wewe yali awo gayi bamutanga totomane muuza gravity ali gravity yali aleta amawazo aleta amawazo nga ina amawazo wakasawe kali kaibali nga ina amawazo mangi bamutwala tayambadde engoyi paka kukuba kujja live ngadduka misine ngauza mama namugago twetanga malala gago gravity gravity naga analeta egaali ye kasubi nejira mu drone nebiso ne balumba totomane namugago ati 7 yagabe mundu fe batwa biso kitegeera ati abavubuka mwana bena bali abaana babikola kola dabbo abantu baba tatta dabbo bali mu makomere eyo bamukunja bakayiga obuyaye pesiti bona bakayiga obuyaye abasimale sibimusubiramu nala bali ali skinning nanga pesi ya numino pa pesi na mugambye ma pesi ya numinyo kulanga mukunja kola ebintu ebyo ale ma instant nanga mwana bankozeke fujjo kine mukazi wa kine muka ane mwana nana namugani nababuziza lwaki mwakubye pesti mukimaye pesi kyaliwa mmwe ero mwana ngamba mwana kasipati sagenze sabibaddemu pesti abayikiriza bale pesti nabavuma kingisahabu binyo ebintu ebya kale mafia yenna nga oli mafia osokuba omuntu otwali kamera kitegeera ne gwoteka mu kamera kitegeeza ne excitement yokuba mafia anti bagundi chovala isazi na waye beitambo ndi badman toli badman boy badman akutwala mu rumu nakusibe ne wakuba emigo ama nakuta bakola kakono kata gravity kati gravity mwana ashia kola ekyo amanyo wa mafia we buli kitegeera nenga bitufu gravity yakubaka kono gravity baso bikola yamukuba namunywesa gravity byabikola tasoba gravity byabikola gravity abadde mu mafia banga era wakulanga wesudi ya sekano sana kachinganzo sanga omwana omuto yakatandika okugenda ku TikTok nga avimba ne muntu nene ngada banno kati just excitement eri musumbuwa gena kukozesa ensobi baga kusiba bemiga kubisa amasanyalaze babikola bisa amasanyalaze boy ani feza chanta simple kilo guy yagana baboda ekatwe kati bambi nga guy nga ya baboda kati ngata yakwogera kiboda jeri anti boy naba wali kibakola ekatwawo baleta empiso simple kilo ya baboda twalina simple ngogenze ku police kati tusanga guy nga yabye boda ngata yakwogera boda wachi yajibya kitaddewa anti baleta empiso bamufumita munene kati gaye yogera ne boda jetali baneri guni la sijeri wali tamanyiyo yali amanyiyo kati be babana ba pesi na bagenda kukuba buladi abasajja bali bakuba bagenda mufumita episo mu ngalo bajja kukuba kubuze mundu ngate wakubye okubi dirisa andi kyokoze kyabuyekera abasajja babikola nga bali nga bayekera Client Peter World gwe mwana katonda ali bakama bafa batusindika wano Client Peter World bagamba nti bo genda n'ebizibu bye byensusu bakuwe ansa bazina zibeerawo mpitirivu oyina bimugaba olususu lwafa oyina kwegamba bino ebintu wali oyagala kweyulusa n'okona emimwa giyulikayulika gimenyekamenyeko oyina ogusu guno gwe bayita kavubuka abantu baga nti akacuuka ng'enno nze kakivubuka nvubuka nedda ssebo kirwadde ekyo genda wa Dr. Clanet awo opposite Climax oba near Stanbic Bank bakuwe eddagala abavubuka boba lakizale tebadda tujja kudda nandoza okufaana obulungi kikyali lakizale kati kati essential kyateeko ino bbanga olabika bulungi olina okubanga olabika bulungi owunya bulungi so Dr. Clanet yagamba nti genda n'ekirwadde kyo oyagala koggamukko obadde munene nnyo oyagala gejjamukko obutini bukwesibyeko menye ekindeke ki Client Beauty World bo bagamba nti nedda bajja kusolovinga ebyo Dr. Client buli kadde abeerawo ng'akulindiridde era ensonga zonna zisolovinge owaye abavubuka munne bakola ebintu gwe kyolina omumanya mobile money nemmanja mutwalo bagubanja mbeera ng'etabisa gwe abavubuka abo balaba munnaye essaawa yonna omuntu bandimufumita empiso mu njala bradi kibeera ekyo
kakati Makindi ono obunkenke bweyongedde ogamba ate Makindi muyingira saawe emu andi kusanga busanzaawo ne bakuba uliriza n'eggaali kazi kinawe kibakoze figo wizi kitegeeza bajja kusanga ng'otambula kwabo abanigo bala abatambala n'abayaaya abo abanigo abatambala n'abawana abayimbi abo twandisente eggaali z'abayimbi mune mubamu obuvubuka nga kakayiga obuyaaya kakagamba mwana akyontonoledde bubigwe kwakati ono pesi yakutte ono gayi nga mukutte nga kyali kitegera nga gwamaanyi kati bana abaana atumwana namukkate mu mpale kati bami nabyomuniga nga amukuba engumi nga mwana avubuka abo mwana simena kumanya lwaki bakola ebintu ebyo naye kirungi babikolera ku kamera andi bajja kwogera babikolera ku kamera kubanga kyefujja erisituse kwabavuka balina bazadde baabwe Facebook live balina bazadde baabwe bajja kkaabo omwana wange bamutwala nabo gavumenti mbi naye nga abavubuka baabwe bakola ebintu ekisiru mwana Makindi efuuse kattiro Makindi kati yafuuse kintu Makindi kati efuuse adda twalinanga Kawempe Kawempe twalinangayo baita Kasolo group anti nga naye kuba bitya nga bajja misana ne bakuba Kasolo group yali Kasolo group anti zinaliko mu ndongo ekawempa awo nga tulinga nakulya kawempa awo kati nga tuli mu kibala mu ndongo bino ebya Mugaggalesi kati omuniga ajja akwana akakazi keyalabye nga buli kali muba Kasolo group mulimu naye akaagala anti nakulabira ejjambiya emisana tuku bajja ejjambiya gwe moye kinalabe Kawempe bajja ejjambiya zajja mu Mugaggalesi pate Mugaggalesi waliwo akawala fedde edda nga ogenda mu kyala awo Kawempe tokwana muwala nga tebakumanyi mugwera bongo olaba akawala okegombi anti ojja kakasa machete ng'eviirayo ng'ejja oli namutebako omutwe kwejjambiya yakaaba neŋŋayo ekyo kiri wano nenze Katonda ampe nyingi kimuyamba omukisa gumunze buli muyaaya abakyali wange era nze saakubwa babulina akasipaati vano bajja kukubirawo muga Kasolo group yakakkana babatta kati obugali obuli buto babatta abaana Kasolo group yali nzibu nnyo nga ne Makindi tulinawo Totomaani munako Totomaani tumuna Totomaani Totomaani yali awo wansi kasaawa awo nga gete eri wansi awo andi nga kasaba kirira busaabala ojja kakasa Totomaani ave Makindi natwala ganga ye busaabala bishi ngalyo sho andi nga ogera n'omupiira nga gwakabito dda nagwo gwotodda nagwo todda na mpale zibakubako omusajja nga ndaba we bati nawe munyambe nibamwambula engoye namuleka mu bokisa ne batwala empale esaati kali baana besaza nabale muvuga ebigaali bakajja jjo juzi tubalanga neono vuka mwana kola okugaaliza abatotomaani ezo Kasolo Totomaani bali bekwata bitundu ani nga Kasolo kaseve Kawempe nekkirira ku lido amaguge gaseka ne Makindi katwe kazi bakyali banga bali bato andi Marara ali mwana muto omumanyi yali muto yakula najojo by'abantu Andi Marara andi kati nze nkuze ne ba ande nkuze nga ande mulaba nga naye andaba jali Andi Marara wali ne ali kati ali kamu yakkakkana takyakuba ne ande dda ali akuba Kampala nga nekyero Kampala andi nga fe tutambula nga Kampala kasonkubawo Kampala ajja kukima Kampala ono Kampala City Mates yali muzibu Kampala mubuuza abamumanyi andi lumufala bayakola ki Kampala yasika kyali ku boda namwetolooza kakulansi nga loddamu okumanyiranga gwe mazi oyo Kampala oyo era gwe neeso mwesiga era bwonkolako obuvuyo amugabe Kampala bundi ankozeko obuvuyo ninayo gasiye Kawempe kati ng'otugamba gwani sawa zino gwani oli legenda ani sawa mu bayaye
kale ndaba abaana so bavuga eggaali bakuba abantu n'abatamanyi n'abatabiriimu mwana abedda bakubanga bayina bayayi nisiba okuba n'atabiriiko noddako ate nomwana odda ku internet noga ife tuli ba mafia ebyo boyi wane wa Museveni sibula abantu wane wa Museveni tebakola bo mafia tubasiibula ne banne eggaali mukendeezeemu ennaku zino basala abantu mitwe tuku bagagga bavubuka mumwe mu bikola omusajja bamusaze okuva ku mutwe mikono magulu bigere lubuto ne babisala bukimwe baraddeko Boston ne bateekako Makindye ne bateekako wali ekatwe katitegeeza bavubuka era nze ne bakasaawa egi bamunyuba neibanga yange kasipa totambulako mugaye wayi ebigaali mbimanyi nze ebigaali mbimanyi kikusanga mulimu akuwalana bulijjo n'akuba ekiso sigwa ayita mbaka abasajja ate baka abasajja bansobola nabo tebansobola. Tusinzidde wano ku Land Star tubadde olwaleero program wetugiweerereza tubadde live era ekifaananyi kyaffe ndoza kikoze bulungi ekitenkanika kale nno gwe atandatuka ku Land Star tukubiriza otuukewo waliwo gym sauna akamera akalungi Friday ba live band bawaita ne bawaitress abajjula eddembe n'essanyu obasanga opposite Papa's Sport gwe bw'otuuka oyingira buyingizi parking gaggadde security guruguru mukama akuwa omukisa weeraba.